Baganda bange abeekuumira ku Yugi Updates, nyongera okubakulisaayo yonna gye mbadde nkimanyi muli ku yidi ebawuuba nera sijja bagaana batuusaako gano mawulire musobole okuba nga mugawuliriza mmwe mikwano gyange abeekuumira ku Yugi Updates TV. Baganda bange manyi muli masaavu saawa zino abamu muli masepiki, naye muganda wange tusaanidde okuba nga tubatuusaako amawulire. Munange bitalo nnyo ddala. Olwaleero mbadde njija nga mbasomesa ku justice, okulwanira eddembe ly'omuntu omulala ng'okozesa eddoboozi lyo okusobola okuba ng'olwanirira omuntu omulala muganda wange ali awo. Naye oyo maama gwe mulaba mu kifaananyi y'omu ku gwe baakoonedde ennyumba ye. Gwe mukwano gwange ali eyo, ali ku Yugi Updates. Ekifaananyi ekyo kye nkusiigidde eyo maama yabadde mu maziga nga bamukoonedde ennyumba ye, naye amaze ne yeewadde obutwa ne yejja mu bulamu bw'ensi eno. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kino kye bayita muganda wange okuba nga olina okwewaayo okulwanirira eddembe ly'omuntu omulala. Okulwanira omuntu omulala kye bayita justice, n'oyogeza eddoboozi erimu ne lisobola okuba. Mukwano gwange mbadde nkutegeeza nti tulina okuyiga okulwanira eddembe ly'omuntu nga twogeza eddoboozi limu. Singa twali twogeza eddoboozi limu, maama oyo teyandibadde nga yejja mu bulamu bw'ensi eno kano akaseera. Naye olw'okuba nti nno tusirika nnyo ne tulowooza nti n'ebizibu byaffe tulinayo abalala bagenda okuba nga babitulwanira, ffe ne twesanga nga tugudde mu buzibu. Njagala okitegeere nti nno omutima gwo gusobola okuba okukakkamu mu bulamu bwo, busobola okuba nga butambula bulungi singa obeera awo nga toyina ssuubi mu bantu balala, nga toyina muntu mulala gw'osuubiramu kintu, nga buli kimu okyesuubiramu ggwe wekka. Kitegeeza mu ggwe mwe otandikira okuteekawo enkyukakyuka. Sooka na weerabire nako. Bw'oba nga tosobola kwekyusa, kitegeeza tosobola kukyusa ggwanga lino mukwano gwange ali eyo. Naye tulina okuyiga okulwanirako abalala nga twogeza eddoboozi erimu, nga tutondawo kye bayita mob justice mu society, mu bitundu ebirala. Ne bwe kiba ekintu tekinnagwa mu kitundu kyo, vaayo oyogere n'eddoboozi ery'omwanguka. Yogera n'eddoboozi ery'omwanguka gwe mukwano gwange ali eyo. Muganda wange gw'ali eyo ng'owoza ebintu bino tebikukwatako. Obulamu buno bulinga kinusu. Osobola okkikozesa okugula ekintu kyonna ky'oyagala, naye ate okikozesa omulundi gumu. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Oli wa ddembe okulonda ku ky'oyagala, naye ate toyina ddembe ku bikyamu ki ebinaavaamu mu ki ky'onooba osazeewo okulonda. Ekyo osaanidde okimanyi. Buli kintu kyonna ky'okola olina okimanya nti nno kyesigamye ku bulamu bwo nawa gye kikutwala. Na buli kintu kyonna kye bakola abalala b'otunuulira baba nga babyekolera nga bikwata ku bo, naye biba bikwatagana ku bulamu bwo na kaliyayo. Singa tubadde tuwuliziganya nga tussa kimu, bino byonna ggwe munnayuganda ali eyo tebyandibaddewo, tebyandikutuuseeko. Naye olw'okuba tuli batiitiizi, tutunula nga byapeninga ewalala ne tusirika ne tugamba kasita tekigudde wange, ne muleka abalala okusasulira ensobi zammwe ez'okusirika. Totuulanga awo n'osirika n'ogaana n'okupatisipeetinga oba n'okwenyigira mu kyolaba ekigenda okuba nga kijuna eggwanga lyo oba nga kitaasa eggwanga lyo. Kyonna kiba kizze opportunity weba ezze ng'ofunye omwagaanya, ng'olina w'osobola okuyisiza eddoboozi ne liwulirwa. Eddoboozi eryo libanga ettono neryandikulemberamo omusingi oguyinza okunyweza eggwanga lino. Eddoboozi eryo lyanditeekawo enkyukakyuka eyinza okuyamba eggwanga lino, eggwanga lino lisobola okuba nga likyuka.
era bitalo nnyo ddala. Maama oyo nga mumulabye y'omu gwe baamenyedde ennyumba era yamaze ne yeewa obutwa. By'emu ku bigenda mu ggwanga gwe mukwano gwange ali eyo ali ku Yogi Updates TV. Kutegeeza njagala obeere nga otufollowinga bulungi nnyo naddala mu biseera bino ebyakazigizigi. Bino ebiseera buli muntu bw'asaanidde okuba nga ali bulindaala, wabula ky'oteerabira kwe kusubscribinga okoone ne mukadde. Ne banna batanaakusubscribinga nabo bagambe basubscribinge, sobole okuba nga twongera okubatuusaako